Timbe gagadde nkwebaza gyotusizaako engalo zo gyotusizaako emikono gyo yenze Arafat Musoke era mu kaseera kano tuli mu wano mu Bulange Emmengo era nga ensonga eriwo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform nga agenda okutalaga Rubaga ey'omaserengeta ne Rubaga ey'omu Mambuka asazeewo ne bannakibiina okulaba nga akikako embuga era mu kaseera kano nga tukyamulindirira okuba nti atuuka mu kifo kino njagadde tubeere nga tuwayawayamuko ne bannakibiina kya National Unity Platform n'okusingira ddala abo abakikwatidde bendera ku bifo eby'enjawulo era nzikiriza bukiza mu kaseera kano mbeere nga nkuwa ku mukyala Ethel Naluyima omukyalo ono nga ye omubaka Kiikira district ye Wakiso mu parliament atubuulireko era bamu kwabo wano mu masekati abaniriza omubaka w'ekibiina kino n'ensonga oba olyawo nga bweri asobole okuba nga atuyongerako nnyabo nkwaniza ku BBS Terefayina nange okubasanga mwebale nnyo okutuwaniriza wano mu bimuli bya Bulange omanyi akiika embuga amanya ensonga leero tuzze nga tuwerekeddeko president waffe president Kyagulanyi Ssentamu nga tuzze okwongera okunyweza okwetoowaze bwaffe obwesige bwaffe nate okwongera okunyweza Obuganda kubanga ffe tukkiriza Katonda Ssaabasajja Kabaka mutume wa Katonda era tuzze wano ng'essaawa eno tulindiridde omukolo genda kutandika president waffe akyasinkanye Katikkiro n'abantu abamu abatinitini naye tukyalinze n'essanyu okubanga twongera okubeerawo naye tuli basanyufu tiwe tuzze waka kubanga buli omu abaako neeka olwaleero tuzze nga ba National Unity Platform okwongera okunyweza nti yonna gye tutambulira mu Uganda ne mu nsi yonna worldwide tulina awaka gye bayita Obuganda era tuli wano kwongera kunyweza ekyo twongere tutambuze ensonga nti wakati mu lugendo lwaffe tulimu olw'okubanga tutwala Uganda tukulembera Uganda nga ba National Unity Platform naye nga tumanyi tulina n'emikisa okuveeka kyekituleese wano era tuzze ku nsonga eyo mu ngeri enjawulo nze Vice Chairperson wa NUP Parliamentary Caucus ate nze Woman MP wa Wakiso District era nga nze akutte flag eya NUP mu Wakiso District tukyatambuza mu maanyi banna Wakiso mwebali kubeerako naye mwebali na kujjumbira nsonga za Buganda tumalirire tujja kuwangula Ssaabasajja Kabaka wangaala. Okay. Trava era atugoberera yo omukyala Ethel Naluyima munnakibiina kya National Unity Platform era nga yatwala district ye Wakiso mu kugikiikira mu parliament era mu kaseera kano negattiddwako Hajj oba Al Hajj